kyokka ne muntebalirira busolo bwammwe tebunyuma kulaba olowooza Katonda yabukweka eno ate n'obusolo bwo tebulina value nga tebulina musajja wankalakkalira gwe bamanyi nti yoono ne sente zo tezirina impact yonna n'obulungi toyina bulungi bwonna nga you are nothing ng'olina kiyombekedde kati nze zali wootera Sakibu oba mugyeko engalo sikuzzaako ate ng'obadde omuwolereza bajja kuvuma okujjako bwota Sakibu toddamu kuzisa musajja mu kamera tonafuyanga bbaawo omusajja yenna ng'ali akuggyemu engoye togezangako okumumanyirira tolina kyomugamba enaffe tolina kyotugamba ekyokubiri ekyokukula kya muntu n'ekyokufumitiriza abantu abamu tulina abasajja nga maybe si betwandibadde nabo naye otuuka n'ogamba bannaye ntambule paka ddi bameka bananjamu engoye ate ne tuwulira nti ate Zari Shakibu ate nayo simanyi gwe nga gwe ensonga ezo waziraba eza Shakibu okubeera nga Zari yamulangira ebiwanvu ne bino ku sayidi yo awo yeteekiyo gye tulinze ate yensonga nayo ebe nga tugijjeeko engalo kubanga gwakiggala mu ggwanga Uganda wano bwe tuba nga tetunafuna opiniyoni yo kitegeeza ensonga ebadde ekyali open era buli omu abadde akyasobola ogyogerako nekogyogerako olwaleero tewajja kubaawo mulala ddamu gyogerako awo tujja batuziipinzeewo ensonga ezo gwoziraba otya Jennifer omusajja kaffe yayimba n'agamba tigundi okuze bwe twaliyonka maama ffe twali tulabye amala n'emirembe engalo nze kyensobola okugamba kiri ekintu kimu Zari kyemugamba Zari akkirize nti akuze akkirize nze Zari singa Katonda akuvaamu n'oddamu n'okyawa Sakibu n'ofuna omusajja omulala ngenda kukomerera paka olunaku lw'oliva mu nsi awo wenyini wabukatirizaawo oba wawuukuuka oba ofuuse ekimpemempema oba ekingiringiri kiki kyotatulaze tewali oyagala tulaga namagoye osigale tulaga ki kikyoteekoze mu bulamu bw'ensi njagala mbabuli obutonde bw'ensi bwonna ne wobeera mugagga otya ne wobeera mulungi otya ne wobeera abakubi bakamana ne baganywa omukazi nga tolina musajja obeera kiwulenge kya kikazi that is one ekyala nti omukazi buli lw'oyambulwa abasajja abasukka mu bana oba ofuuse kingi oba tolina vali oba tolina bugagga oba tolina bulungi oba tolina na class so kati ekimala kimala kyotwaze kimala era kino kyakwebulira eri ggwe singa okwata omulenzi oyo n'omudibaga watuusa kwekomperinga kuona omukazi alina amagulu agatamutuusa mu Desemba nti mujjawo can you imagine ogeya ne bbaawo bw'oba osobola otuwa ne mukwano gwo ne munegotiatinga ku bbaawo how comes how bunabadde nyumya ne mukwano gwange wanyumya ne mukwano gwo ng'oyogera kwani bbaawo oza lwaki tuba n'ekisenge ekisenge kyekisenge jja buli nsonga y'abafumbo oba abaagala ebyo tebirina kutubuukawo kudda mu ddiiro ebyomu ddiiro ate nabyo birala mpulira bulungi bw'oba osobola okususa ensonga za mwami wo oba boyfriend wo oba enewo kyomuyita n'ozisusa mu mikwano gyo n'omugeya mbonabadde jimiza gundi akawala gundi kagenda nnyo ku botiki ya bba wange how comes bawo okumuteekako eyo levo n'omugeraganya ku klasi yabo abantu modulabo abo ekitegeeza nti you are nothing you are there for nothing oba bba wasobola n'okuleka amukuukulu obuggalamatu naawe oli kaggalamatu tonafuyanga bbaawo omusajja yenna ng'ali akuggyemu engoye togezangako okumumanyirira tolina kyomugamba enaffe tolina kyotugamba ekyokubiri ekyokukula kya muntu n'ekyokufumitiriza abantu abamu tulina abasajja nga maybe si betwandibadde nabo naye otuuka n'ogamba bannaye ntambule paka ddi bameka bananjamu engoye abaana ndibagamba kyensi gigambe ki wano zadde babiri wali omu wali basatu wali baana 19 abasajja 10 kan imagine Uganda gyosanga omukazi ng'alina abaana 10 n'abasajja 19 nga buli musajja n'omwana buli mwana azaala omwana buli mwana nda ate nga omwana omu yamuba taata wana
abasajja 19 zirako badi bulaga ngagamba nti oli omwana we si wakimu wasepuuya kati abo baba babiri abo babiri batatu ojena kuleyo omulala agamba nayo n'oyo kati kiri Uganda okka ne muntabalirira busolo bwammwe tebunyuma kulaba olowooza bati Katonda yabukweka eno ate n'obusolo bwo tebulina value nga tebulina musajja wankalakkalira gwe bamanyi ti yoono ne sente zo tezirina impact yonna n'obulungi toyina bulungi bwonna nga you are nothing ng'olina kiyombekedde kati nze zali wootera Sakibu oba mugyeko engalo sikuzzaako lugalo naye banja kuvuma okujjako bwota Sakibu toddamu kuzisa musajja mu kamera ate yalese Diamond ku birthday si ekyo kya buntu oli taata w'abaana ekyo saga kyogera nako ekyo kyejesi abalina mayini entono ne bakyolowoozaako naye waba yese taata w'abaana najja okulaba abaana be n'akola birthday ekyo kya buntu just connection yandikwede Sakibu nga Diamond najja agenda kwedebera abaana be tuwaliwo birthday simple as that okulaga ka respect yako omusajja yenna abasajja abasinga abasajja batwagalako ebintu bitono nnyo abasajja batwagalako ebintu 2 ku 3 teri musajja ali awo ng'ayagala omukazi 100%. Ekitiibwa number 1 vali ya bbaawo namba emu okumanya nti ono musajja ye bbaawo wange ekitiibwa abasajja baagala ekitiibwa kyabwe kyava wa Katonda si kironde kyova olaba nti omwana azaalibwa nga musajja era aba ye muwanjawulo mu maka ne mu famire aba musajja oba muto oba mukulu aba wanjawulo toba abasisita ne babeera 8 akaana we kati kamugaba kituufu nnyo era kasikira kitaabu lwaki nti omwana omulenzi wanjawulo ne mu kuzaalibwa kwe ekitiibwa kyava wa Katonda kubanga n'omusajja ali mu kifaananyi kya Katonda ekyokubiri empisa oba oli mugagga oba oli mulungi oba ovuga bulabasi oba ovuga simanyi kululana oba ovuga lukululana naye oba ovuga mmeri oba lyato empisa kikulu nnyo eri bbaawo mikwano gya bbaawo balamba ozaji bannamukwenzi baganzi banyamukazi nabalabe nga alien skin olwakyadde obutunda kadoma bali akadoma emisala n'ekiro mwana yagamba nti n'abagenyi bajjanga ng'oyita baagala kyekyamugobewa tayagala bantu oyita yagala bantu kwegamba ebintu olina okumanya ekisooka okweyiga n'okumanya bbaawo kyayagala nekimusanyusa kuba yoyo gwe walondayo ekyokusobera omusajja osobola okumutegeera okusinga gwe ye bwakutegeera because buli lw'omanya omulenzi gw'oyagala biki ebimunyiiza biki ebimusanyusa bw'obanga gw'ofuna musanyu kola ebimusanyusa bw'aba muntu w'abantu ng'ayagala abantu respect abantu b'omwami wo bw'aba owulira nga bbaawo ekitiibwa kyagala respect your husband bw'oba empisa kintu kikulu nnyo abawala abafunye ku ssente n'abakazi abafunye ku ssente tebalina mpisa bamanyiira beefula nti bakitalo beeraba nga ab'enjawulo ennyo mukuba nga balina ssente mufumbirwe ssente zammwe muve ku baana b'abantu mugende mwegulire ebisajjasajja wali ku makubo bibebeekeko muve ku baana b'abantu bemuganza ne muteeka mu kamera ekyokubiri okuza jalaavu mu kamera gwe tokyawa buloge bagenda kuwabula ki ku myaka gy'olina bw'obanga olina omwana ayingidde 25 23 bagenda kuwabula ki kikyolabye obaddeko namwandu ofunye replacement nozaako replacement oli mu replacement 8 kiki kyotanalaba oyo yakikula ki replacement ku replacement kiki kyoyagala okuzzawo tugambe embutuko gwe bakolera ejo awamu nga gyo gijjanga mitwe janga miyanga guno gumu naye nga gulina emitwe nga janga miyanga gikuyingira nga lukulana olina okuba n'omwami yenna oyo gwe walonda gwe wasiima respect your husband ate value bw'ojja mulanga omwana omuto Sakibu oba ojja mulabanga otya oba ojja mulanga kuba mwavu talina waayogerera ensi ekujajinga yeekubala tetudde yeebala ekyokubiri tewakyali kyolaga mu kamera tewakyali kipya ensi ogenda gigamba ki ensi okumanya oli mugagga n'oli mukodaasiri
ensi ekumanya nti oli mulungi era oli mu sente ozifuna ina contract zokola ensi ekutegedde nti nina abasajja yesu obasobola obbakyusa ensi ekola nti abaana obayina era bakuze mukoda asiri sirabangako muntu gwe yali avudde naga nti zali yali ampadde emitwalo 5 simulabangako mpozi maybe nga gye bali basirika munange tubeera wano litakagwa n'abeera ebweru nakulowoozako nakuweereza omugogo gw'engato nakufaako nakuweereza essimu nakufaako nagambunaifulufiga mugenda Uganda mutwale eyo akasimu bwe kati omuntu ngoyo abawanjawulo era litakagwa nze munaye njagala nkwebaze abantu abasiba bafudde litakagwa omutima omugabi gwalina litakagwa nze nawunya ntekagwa yali aweerera abaana ba Brunoke litakagwa alina bannamawulire bateeka ku peroolo olaba oyo omukazi omunene oyo wakativike nakyawa oyo munamawulire abuuza ebibuuzo b'ekisuwa omunene nnyo omungi n'aba abuuza nsereko nti bba mukazi waaliwa musagonamugamba bba waaliwa namuteeka ku peroolo namulaba abuuza nsereko mu kivu omugole omulesewa bakazi bo baliwa nensereko namugamba gwezze ne bbaawo wano omubuuza that kind of a question mumanyina mubuuza akabuuzabuuza g'ekisisiro okumanyina mu byonna bw'oba toliiko oli bulala oli bubi nnyo liita ayagala n'abantu alina kifukagwa kifukavuma buli abaana ne batuuka okudda ku ssomero akola ebintu bya miliyoni nga 8 namuga kifukavuma kolera abaana kifukavuma akola snacks and whatever birungi nnyo biwoma ebintu bigonda bana kifukavuma oba abikola atya naye biwoma mugamba n'oyo liri botegadi wakusaasira ne bakola ebintu babitwala mu baana mu masomero wawa bya miliyoni nga 10 yes abantu balina emitima bemutamanyi kuba tebagenda kweyogerako enaku zino ate yakola kafiga looza genda obuuze ku lugwenjogeddeko bwemba nimba genda oyogere ku lugwenjogeddeko mubuuzi bwemba nimba so mu byonna tusime ku bantu abagabi nga basobola ovaayo ne bagaba ekyokubiri tusime ku abo abakola ebirungi ekyokusatu tufumitirize nnyo oli mukazi okyusa abasajja bakyusanga ngaoyo fatinensi kale tuganye olina oyo ebbanga eddene bwakukyalagenda oliko maddi okukyayibwa kubanga human being tojja beera nga tolina musajja naye ekyerala laavu y'omukamera oyagala olagako ensi tolina bwokakasa ffenna batwebakako laavu teri kizibu nga laavu ya public anti oba ofuuse walukale obanga oba ofuuse nga toileti z'olukale buli lwokwata omusajja n'omufuula ekireereese tokkiriza bbaawo omufuula kireereese oba weenafuya ggwe oba onafuwa nga ggwe omuntu oba weemalamu tokwata musajja naawe otama onjana postinga ebitaliiyo olumu obirekako lwali tumanyi naateredde kagize amwanjudde ki ne tulowooza nti ene wenzo kyenja okwogera sina minyemenya kwogerako ebyo okay mbadde nsaba mpoziko nga waliyo akatalekeka naye bwe tukaba tekaliiyo tusiibule abatulaba naye kabaayo akatalekeka kayiseewo tusobole oba nga tuwonye akatalekeka kenja okwogera kali kamu abantu b'omu kiteezi bannuma ab'omu kiteezi naye ate abafuddeyo omugano abafuddeyo omulyo ne batuuka n'okgendayo babulooka bakifeesi bambaleese abo bakakwata wa 8 bali bamubuuza ennyumba yaliwa kwegamba tosobola kukwata nnaku y'abanno gwe n'ogisanyukiramu oh my god bannayuganda ekyala bannayuganda oba gavumenti mulirumira ddi ku bantu bammwe mulyagala ddi abantu b'ensi yammwe singa yabadde mu India oba mu China oba America nga bafiiridde awo ng'ennyumba zaabwe ze bakonye singa babagulidde dde ewalala singa babawadde dda zikalina singa babawadde dda za apartment omuntu alisanyukira ddi mu nsi omuntu aliyagalirako ddi mu nsi lwaki temwagala abantu bannansi abakola variance nemwagala ennyo abagwira ekyokusatu lwaki isu y'ekiteezi tennagobesa ku bantu bakyali ma office waliwo abantu abadde supposed okuresigninga nga tebana banagobwa olwa sinage yatuukawo exactly tulina abantu batayagala kuddamu kuwulira ddoboozi lyamwe kati nga lodi meeya toddangamu okuyimira mu bantu n'obagamba mbu oyagala akalulu musajja ggwe otulabyeko weeraba tewali buli kintu ekikosa eggwanga lino buli kintu ekigenda okuyamba Kampala okikuba buli kintu ekizimba Uganda okikuba
mu kino kyogera ku ggwanga wakuba ekisaawe kya am mwabadde mukuba ekisaawe kya Anita Amongo. Anita Amongo ebbanga lyamaze kuba paaliyamenti tanaweza myaka 5 azimba ekisaawe ne wanakwata yinzo ajja kirekawo ate ng'ekisaawe kigenda gasa community exactly kyenkulaga azimba amasomero era aligalekawo ne wali bavuddeyo aligalekawo omwana we si agenda obeera mu yekka abaaliwo ebbanga eddene tebabikola emyaka n'emyaka bakola ki Anita Amongo omwagaza ki Anita Amongo oyogerako mbone bamubaninga e Bulaaya bagambyeko mu Amerika Anita izite mu Amerika kubawo nyaawo Anita si mu Amerika muna Uganda tebanamubaninga wano talina nakyayagalayo tebanamubaninga wano nti omubanize bukedi oba wano how you just speak but you just talk bogus talk Anita Amongo pulesa kijja omutaddeko nga ye speaker wa parliament question njagala okubagamba ekigambo kino tulina abantu nga twagala kubalaba mu bifo oba oli idi oba oli mukesisinga okolamu ngaani twagala mulizayiningeko muwummule olw'obulumi kubanga mulemeddwa abantu balina amaziga buli bantu abeera ku nguudo bebakaaba abakwata mu mirambo mu bifu mweze Kampala yonna jjudde kasasira abantu bagenda kulwala nabyeko abalwadde simanyi popcorn abantu abalwadde poknix babiyita chicken pox yes bana bali benkima bituuse Kenya biri wano kugundi wane kasese webiri ne Kenya wano ate bazirya nnyo bangana kakati kasasira jjudde mu Kampala oza tusobola okuwona abantu bagenda kuwona temusobola kufulinga abantu ngaafukaana aba ne mugamba nti mwagula eddundu ebbiliyoni ebina yes ne mugamba nti mwagula sente za gavumenti ne mugamba nti ate abantu baali baganya okuyoya kasasiro eddundu omwoga nti waliwo n'abantu betoloddewo bawera 3 wabula buno butego bwakuliramu ssente benyini bebagula bebasindika awawaabira bebasasula bebasindika neyekalakasa bo benyini ne baba nga besasudde ne bagaba n'omutemwa gwabwe order from above kyeki bwoba waliwo order from above president Museveni alagira ebisaanyizo bigende eddundu gye baagula sente z'omiwa musolo as simple as that oli eyekalakasa simanyi wakayima simanyi wammesa simanyi ani abeera mayiro endala ng'ana okuvaawe baagula ekyo bw'okivaako mulirumirwa ddi ensi yammwe bwe muba mwamanya nti 12 years back Kiteezi yajjula mwenna mwetaaga kugoba okuva kwayera paka kwayiwayo mukola mu kimu office temusobola na kusola mwandibadde mwegobye bandi baziza buzza mwenna kila muntu kila nani naye ng'oli mu KCC emyaka 12 muwaziza bannayuganda mukola project ezeki omanyi mu KCC namwe mulimu departments mulimu omwami oba bamwita Akero oba Okuyu ani Dr. Okero yakulira department ye public health naye agikulira buli mwezi bamuwa billioni z'essente buli mwaka buli wiiki yamanya nti Kiteezi yajjula for 12 years back tulina obuzibu wano mu Uganda kati Kiteezi mwe mumulabira wano kungulu tolaba nko baana bajja mata Kiteezi ne baddamu ne bagateeka ku gaali ne bagatunda n'engoye biki amakuloni buli kyolaba kino kintu kiri expired kiyita wali webatimanya biki kiyita wali ne bamusasula wali emmotoka neddandirekako sitiika empya anyumiza gwakowa mbwe bizigo semanya eddagala effu bavuga bwe bati ye ne bamugamba nti akawunti tugendeko mmeka nti biliyoni 2 eddagala ne lidda mu malwaliro ne bateekako sitiika ennini nga bazitutte byokya kati gwe kintu kasasiro gwolaba tomanyi kibaza kasasiro kasasiro balina buli lutu gye bayiwa balina okuteeka buli regime balina okuteekako ettaka lya malamu tateekako malamu ateekako ttaka butaka nga n'ettaka lisiba mu KCC ebitaka bye twalaba nga biringa ng'ebikozeko leeya eyo leeya balina kubibako malamu nonti bitaka ebyo n'ettaka lennyini alisima mu KCC motoka za KCC nga terina expense gye bateekawo bakyakola ki mawofisi lwaki idi tagoba ku bantu abo wakiriye netumanya nti idi okoze kino nyi lwaki oyo temumugoba wano mwalwanyisa Jennifer Musirukwago olwanyisa Jennifer Musirukwago okuva Lukwago gwe kizibu kya Kampala ye yamulwanisa ng'ali alese ideas ezikulaakulanya musajja gwe otulabyeko tukwegayirire toddangamu okwogera ekigambo kye bayita akalulu tuleke tufaafagane n'abapya
mutufuukidde ekizibu mu Kampala omubaka gwe twalonda akolera ba suspect simanyi ba suspension ati yakolera makooti n'amakomera oba bamulonda luzira simanyi omubaka w'ekibuga yes be bamu abalina se abalina okuwandiika malende kyegede naye yaliwo okukolera ba suspension ba prisoners bakolera simanyi babe bamonda ndowooza mukwano tukusaba akalulu kati wagenda weesimbe luzira weesimbe mu makomera ojja kulondebwa abasibe naye ffe otulabyeko najjusa olunaku lwe nakulonda sikigaana nkiddamu olunaku lwe nakulonda lwe najjusa kuba nnoonya wali okoze ekintu nakino ekiriwo mwe bamu abavunaanibwako temunnabakola olaba tufiiddwa abantu 3 bameka temunnabakwekalaakasaako nga mmwe abakulira abakampala bakabiki Kampala Authority yenna baani mwenna mukola kimu mukyakola ki maofisi tulina n'okujja buli ofisi tugiteekeko kufulu kujoga kwa nabaki mugenze kye mutaddewo tenti muwafumbidde emmere eya litiriti emmere eya lakizale bujoga lya mmere eya lakizale babagaye baagala mmere eya lakizale abo baagala mayumba gaabwe muntu afiiriddwa abantu be temunnabana mirambo giriyo kubanga waliwo abantu abalonda kasaso abo balonda kasaso nabo basasula ate nno balondera mu grade gwalonda obucupa nyabo basasula omusolo basasula oyo babasoloozaako nti okutandika naye gwe tobana kibata kasasiro oyogera bwogezi kasasiro bwe nakunyuza kasasiro ojja kunyiiga buli muntu alonda buno wandala nalonda ipapula wandala alonda bino wandala nyabo wulira onanyumya kasasiro balizayiningako mulyagala ddi ku nsi yamu abantu 36 kambuze ekibuuzo ani abasasuza bo abalonda gwe kikwatako oyo gwe twogerako kati gwe oba oyagala kyata kasasiro oyo kasasiro asobola n'okussa naye kati basobola okunzita wakwogera ekyo kyenjogedde omanyi kibaita kasasiro oyo ali mu dipatimenti eyo olunaku ekitono nnyo ayinza okuba nga ayingiza ebiliyo kugambe buli mata gowulira amafugendayo abaana ne batugamba ekibeera engoye z'abafu zonna ziva emulago bazijjawo ne baddamu ne bazooza masuuka biki nanyumyanga naawe wulira ono byayogera bazizza mu maduuka era musasefu abambala emivumba twambala ngoye z'abafu bakitugambye bano banfudde accident simanyi biki esegeeza ate n'ab'engoye bala n'ababulankati bala babedikava bala abo buli muntu ali musi wali babeerawo nga 3 abo bangoye wano waliwo 2 olabera bali ku ddagala nyabo ezo sente ab'enkoko obukoko eneva mu supermarket obukoko otulya ku nguudo bano bakolanga kalanga tewulyanga ku nkoko ng'ewunya okutegedde bulungi wamma nvaako tonkubya masasi enkoko z'oku nguudo zino ze tugula chipusi nteraako ekifi wamma bagambe bye bibeera mu fiji ne bivundiramu tebabitwala eyo ne mukimanyi nti mu Uganda twetagayo bafulufiga nga 10 ne Allah yatuwaayo eba tebali nasobola kubyogera yatuwaayo ggwe tebali nasobola kubyogera so naye kimanyi ekyo nandisayo kiri kimu balizayiningeko mu Amerika tulaba ku bantu nga balizayininga bokka bokka inagamba nemedwa office eno tulaba ko nje nifa musiye goba nawandika baruwa n'agenda tubasaamulizayiningeko wabula akazitoke bantu mmwe abali mu KCC mulizayiningeko otherwise president Museveni bw'otagobe ku bantu bano twagala mufune ku mutima ogulumirwa eggwanga lyammwe n'ensi yammwe abantu n'emirambo 36 nemukyotwanga tewannabawona action yonna nga n'abaana abayera bano 7 years tebasasulwa naye ng'ate bakulaga ntisenza KCC zisasulwa oba before oba batera na myezi 3 nolyo omusanga ng'akaba emyezi 6 tebanagimuwa myezi 12 ayera buli lunaku naye ng'akeera ku makya ekyo ng'okijjeeko ekibasimisanga emyala emifulejje KCC nemugogola emyala nemwefa nemugogodde emyala nemuteeka ettaka ku kkubo saidi ne saidi nebiyimba liti aye enkuba nejja nerizaayo yabaako ekyana bagamba muliyolemu kiki ekibagandanga okwata emmotoka nga bayoola mutwala enkuba nerizaayo ani afuulinga ni muli buzaabuza ddi bannayuganda paka ddi tulifuna ddi omuntu ayagala ensi abantu gye bali basobola okukolera ensi yabwe bw'oba ali ku opposition ng'olaba nti asobola okukolera ensi mumwapoitinge mumuwe ekifo akolera eggwanga mwe muli bantu banna bakimmwe muli muliwo dda wammwe n'oyoola ettaka mu mwala n'olizaawo
n'olirekawo wiiki sendalezi enkuba nejja neerizaamu nodda n'osindika abaliyolamu ne balizaawo who's fooling who oluguudo ne lufunda who's fooling who kolasi naafa ani asiriwazani mutubanyumiza mutubanyumirizeemu kimu mwaga tubogereko ebirungi kubanga tubamanyi tubogereko ebingi biriwa tubijja bitubogerako nga tebikoleddwa mulekerawo nyiiza abantu ekimala kimala abantu banyiivu ojjako omuntu ng'agwa omuntu mu bulago muntu afiiriddwa abaana be ababbi bazze beteze balimba erimembo abaana tebalina kyata tebalina maama babanze batwala bannabbanja olaba nemukulanira emirambo egitali gyammwe olina agenda kumutalemba omulambo gwange oba miliyoni 5 tebannabeerako mu kifo ekyo kyabikiddwa ttaka ne bazze era nga balaga n'empapula baziyina babaddewo n'ennyumba naye nga tannabeerawo tombuya n'obusungu abakosebbwa bakugamba oyo tetumumanyi alimba newomubuuza nti ennyumba ye baddewo tamanyiwo naye nga waliwo abakozawo akakiiko babapangirepangire ng'oli mu bulumi bw'omuntu ozze osamaala uganda bwete bweri bannaaye bulumi bungi naye nze ekifi ky'enkoko kye kikyasigaddemu ndowooza mmeka ze naakalya mbalabalamu enkoko ze naakalya ku kkubo okwo allahu akbar kasasi ekintu kya kasasi kinene kigazi bamukyabiraawo kigazi omusajja yayogedde ku ssuuka nenzijukira ngaessuuka tugula nnyo tonzunga naawe tonzungirako eno galumiri ya mitwalo 10 zalinze anti zalinze zitabimpadde avakola oda wano Versace wuno ne bannaayo omukazi avakola oda Versace fe tusoose okukwata ku galubindi y'omugagga Versace n'ebigenderako biibyo nemmwe mulekerawo olaba ne mujajinga book by its cover abanaku boogera nnyo omugagga ayambala Versace naye agigule yiyo tonkoya nabanaku nava ku baavu kola sente olambu kunyumire egalubindi zino zisangibwawa mulaba soma bulungi naawe abantu bagule glasses ez'omulembe zitamenyeka kansome kiriya class galubindi yerisangibwa ye SM collections naye nga kasiroganika agamba classes spy supply exactly asangibwa ku DK Plaza Makindye level 2 shop C48 era nakuteerako nti ku TikTok ye SM collections UG Facebook SM collections ye SM collections enamba yesimu eri 078 7 8 06 0 neno nze njagala nno nabujjo mbagulako nga muli be Makindye temuva mu town sure anti Makindye mulimu ebizimbe eby'amaanyi bujjo aliwe Makindye naye mbawadde bakasitoma tebabagulako kale neyanza nnyo mundabire mugambe yeebala nnyo sweerat ebintu byabe birungi ne bambi 10 ogitaddeawo atunda lebo zokka atunda class kale gagalagaga ennungi osobola okuba ku 0787 860691 bakola delivery SM collections bakola delivery basobola okusanga wonna kano akajiddeko kaba kaki kati ninagundiza nagula ne batampa kava bwali buweddewo owaye sente oteeka mu galubindi ozimalawo bumazi galubindi nejjira mu kano zise zino ze batunda wano abaana ze batambuza mu bibbo bamanyiira nnyo enejjira mu kasawo kali kennyini kati eno yino ejjidde mu kano sente liriwo kanono nasooka kalaba nga ngula buno bwajjira mu kasawo kagumu bwe kati enkuba newe ekkuba tekalina kyekaba lebo Versace Allahu akbar kazoke nkusinapingeyo sente liriwo va ku banaku nako wabaavu yakusinapingayo ko onooba onkoze eki nenga atunda ebintu bye birungi bambi yemmwe abagagga abavuzi ba ezambala mwavanansi agenda zimenyamenya muzebe agenda zambala ku muntu azambale ku magulu azikugyako ati abaana abato bazannya kakati nenga bikunyumidde bitya nze mulungi
tosuka neme wana mukozi zambazo mu byolabe neme wana mukozi nze mulungi mashallah ondabye mashallah fenno twaliwo olaka tutukyayimiridde watukuba luli oluyimba wali eri muhamu mukyakale wandaba kikiraita vali y'omuntu ekisaawe gati nno olaba ondaba kati nga ndiika saasira abandya luli olaba kati ndiika nkyalina ekyoto kyokwata mulaba alla saasira wali we bandiira waliri gozozokinze fulufiga mu Uganda originali omu yekka baati na nyiniyo batwandifunye bafulufiga nga nyiniyo umeringa transformer ayi bakuba nako okwasize ekinyegenyege kyabasakumiriva essaawe sente bakola sente balamba kunyumira naye nga byonna tubagamba ekigambo kimu tuli kusula motors jago ogule motoka ndowooza ozira naye bannange tebangulako benzi eyo sula bwantundako benzi eyo nja kukola olutalo ndaba efuluma yaka bagiguze otambulira mu benzi zokka wazizuulamu kiyamaki sente wano gwe watabukira wano nga benzi oba yali ava giteekako ki abali yali ava kujoza balireko sente bagenda bajjana nenako yaba bakoza motoka ndeekane ngaawo bande we balireko zoyagala omuntu omuvumu asaaganako omanyirwa luwaga yali amanyira namugamba ajjayo bande awo webalireko no akakane nako nina ebintu kati ze nebaza katonda alina ebintu byandazeeko kyova olaba nze ensinda bandabe kubanga ensi just tugiriko akaseera katono ate buli muntu kwali ayagala okusurvivinga so omuntu ng'alina chance muleka survivinge toyingira mu riziki singa batakunyigiriza toyingira mu riziki ye ekirala nti buli muntu asigala muntu waliwo abantu abo babesingiddeko abantu abo be balina naye nga gwe omuntu okyalingawo omukuba enkokola buli wamu omulemesa ensi tugiriko ebbanga tono tewali agenda gana kintu ate weewe time okole buli ekikunyumira ng'okyali mulamu waliyo akaseera k'okuba nga togenda kubikola nga tokyalina nawo obikolera kubanga ensi tugiriko ebbanga ttono eyo gye tugenda owangalira ebbanga eddini kyobala buli agenda tadda kyobala mu bulamu embaga zibeerezi embaga y'okuzaalibwa n'ey'okufa biba byanjawulo n'olwekyo muleke abantu banyumirwa abantu beyagale bwofuna kusera ejja nkusaba moto ogule akamotoka nga kano owone ebigere oleme okukolimira abeevuga fe tulina ennaku nti tukolimirwa nnyo abanaku kyova olaba nze sikyayagala banaku kati njagala abantu bansingako bennoonya bensinga mundeke nange nali bubi nnyo okulwana okwenunula okuvaawo nnoonye abansingako basobole okuntoopinga kati bensinga munyambe mundeke bwe mbali muli temwannyamba kati mundekere ddala mundekere ddala kati nange nnoonya bali bensinga bensobola okunyunyuntako nammwe abanyunyunta mundeke kati munaku nyenjera nawe nkwagazaaki nga nange ndi munaku ndi nfuuzi ate mukwano gwange naye onfuuzi ani agenda oyamba munne that is nonsense kati kanoonya alina abazadde banzaale nga walabe banzaala mba amu you get my point naye bw'okibagamba nga banyiiganya katugenda kweyamba tutya sisita abadde kyoyo bwayogera kiddibwamu walaba amaanyi genina mwali mumanyira wamu nga mwayita bafamire nga sisita agamba sisita kati tukole tutya oyo muwe miliyoni 2 balaawo ekyo kigaga bayita amaanyi omusajja agaa nti bwali kujjukira kati bigenda kunyiiza abalala naye si kyakunyiiga ate mukama wakwanga opportunity gikozese kubanga chance exactly abantu bangi balina opportunity tebazikozesezza ne baleka bannabo abakozesezza ezaabwe ne babanyiigira wetuli waliwo abaali mu biseera bino nga beebo tebakozesa opportunity oba tebagatta ku bantu kati ombazi esobodde okukola kyengasseko you just give me a break leave me omuzungu agamba leave people be kituufu kati gwe olewera omuntu akufiirako tamanyi otobya ekyenkana ki tamanyi osurviving otya tamanyi bameka bakulyako tamanyi oliwo otya okitegeera tamanyi bameka bagenda okukubira essimu nga balina kye beetaaga nze ndabya abantu maani nze ndabya abantu
fe tulina abantu betuwadde content nga nakati balya kuffe naye nga ne kalabba bandi kati gwe nsanso ngulidde ddole n'omwana wange olaba eddole n'ogamba omwana waffe kajja kwagala ddole that is one love at least oba onontegeera nkufuna bulungi nkutegeera ne tulina abantu nze nina obusungu ku tv ezimu n'emikutu egimu ffe twafiira wano Isima waliwo tv gye yabeerangako ennyo ng'aleka n'emmotoka ffe tulina tv ze twakola nga ffe twazimeekinga nga bakubye n'oleka emmotoka yo mu jjaamu ng'etokota n'ogirekera omusirikale oba omwana nga tamulina kuvuga n'omugamba obudde ogenda osanga epulogulaamu yaabwe obula bulungi tolina lunaku lwolirwana ne bajja mu ddwaliro nga balina emiliyoni oba emitwalo 5 wabula okujja okukavalinga era batopinge ku content gwe bakola ki okukavalinga nti yalwadde baba tebakavalinga nti walwadde baba bafuna content kumwongera ku ki kooli gwe wabawa abantu bwe bava okuzika Isima walabako tv yonna eddayo walabako tv eddayo n'abaddayo amu yamala bbawa sente naye ne waliwo n'abasibala babandi kamera ne bagiteeka mu mulambo we bati mbuulira abazika bebidde waliwo yarazzeeyo nalaba n'abamenya emisalaba waliwo yarazzeeyo wakyaliwo n'amanyi we bamuziika mbuli ayo tv gye walabye Muzayi Mirundi abadde ku ma tv akoze tv buli tv eyina content wa Mirundi tv ki gye walabye eyazze negamba Muzayi Mirundi afudde abaana be kati bali mawugu ga miliyoni 15 kale bbiri maama we kuba akyaliwo wabula okuleka okumukolamu obukozi okusigala nga bakolamu mukole ali mwana ffe tuli bako wabamu man nze I'm tired wemba sikwagala please you give me a break wemba si ready kwogera I don't want to speak it's me ndeka geno nonye nyoko ne sister wo nabo boogere bayina emimwa oyina ne girlfriend ba boyfriend mutunuze mu kamera ayogere oga nti sijja ndeka eka kumfukira kizibu eka kama nti neraga ya kito oshegede songa nkulu nnyo eka kama nti neraga fe mwana tulina abantu betukoledde ebirungi ng'agakola mu gulu batusazuza bukyayi nga ne boogera ku makya n'omubuuza nti full figure yakola ki nga talina answer wallahi mu nga tagirina naye waliwo omuntu gosola oyamba naye ng'ate ye kennyini yeebuuza nga kimuluma lwaki gwe wamuyamba naye nga wamuyamba mu bulungi oyo omulaba Muzayi yakeeranga ewange n'anjja mu buliri ne bba wange ng'alina ne munne gwe bakola naye omukutu buli lunaku ng'etteeka nga nvuga n'emmotoka ngende mbere ku mukutu gwabwe nenkola omukutu gwa Faruku namala okukola n'enguzimba ne gukula ne baleetanga buli ankuba okummalawo mubuuze wuuli bakyaza buli muntu nga bwe bakyaza kuba full figure kummalawo kwegamba mu buli yonna bye tukola kale mu bulamu tusigazeemu ak'obuntu nti ensonyi tezisisinkana naye abantu one day one time basisinkana buli kintu kirabe omuntu yenna kasobulwa omuntu gw'oswalira oba omuntu yenna mu bulamu funa abantu ogambe gundi oyo wayogera gundi oyo akoze gundi olaba ngambe bwati nze nabadde ne mukwano gwange nnyo yakabeera mukwano wange ebiseera bitono namulabe nga anyiize nnyo mu kunyiiga ennyo n'ayogera ekigambo naye ng'ate musajja muyivu abamulaba bayivu credibility ye yonna ne mukubira essimu ne mugamba njagala okwata ebigambo byeyogedde obijje ku page yo according to your legacy ne level yo and your status bantu bameka abakulako omuntu anawulira otya nga oyogere mu simanyi tampeko ya can you imagine you have a kids abayigirize oli muyigirize olina abantu abadde bakwa akabanga kana akatono lwaki olwana n'embizi weesiga ebisoto fuuka embizi naye ng'ozimbye erinnya okumala just keep quiet and nakata nakikiza nti nze nakimugambye era bwe nakimugambidde we yakirabidde era nakituufu n'akikola ensi yeetaaga abantu mmwe mugenda mugaa oyo awabula ki Museveni awabula mwebuza Museveni nti yafunye advice okuva mu muntu gw'atasuubira nti yasobola okugimu ate neemuyamba nze yagaanako okukolako nange ng'agamba saasoma ku TV emu
era nagamba tali suppose kutuula nange yaga tali suppose kutuula nange it's okay naye ate gwe wamuwadde advice ya kumwagaliza ate seeyo yokka waliwo n'ekisembayo ekisingayo ekisingirayo ddala kyatafunanga mu baasoma mu b'ekitalo mu b'ebbeeyi mu abamanyi babeeramu babamukotogera basajja bayiva balina otwala eggwanga lyaffe mu maaso bali awo just kwegamba nti ensi buli muntu yeetaaga munne mu kwetaaga munno buli muntu olina okumanya n'okufumira success and fire based on reason and reality obuwanguzi n'okulemera nga wesigama ku mazima n'okufumiitiriza maki okufumiitiriza nsonga ya bwongo kati okufumiitiriza nze nina ebintu era nze nabanya baŋŋamba ojja kufa nina ebintu byesirinako buyinza ng'okufa kuba buli omu ajja kufa end of life kubeera kufa nze obulamu katonda bweyampa bwesaayinako contract nkenda ku makya neraliikirire okufa how comes ndabawo nabagamba nze sente zenkola ze ndya ngenda kufa wategedde katonda agenda kuwangaza emyaka 20 ng'oli munaku obeeraawo nenga teringa ng'oli ku punishment because you are there tomanyi gweweerabanga agenda okufa enkya ani agambye so mu byonna ofuna nga gw'oswalira ate mu bulamu bwe bwennyini naawe buli lwokola ekintu sooka ofune omuntu ow'omunda buli muntu alina omuntu ow'omunda sooka ng'olowooza nnyo nga tonakola kintu omanye kifumiintirizaako success and failure based on reason and reality reason as the world masterpiece ekyomuwendo ekisingayo mu nsi okufumiintiriza kyekyomuwendo ekisembayo mu nsi nga tonaba kukola kintu kyonna nga tonaba kwogera kintu kyonna sooka weebuuzeko ku muntu ow'omunda kimpisaawo kingattako ekyokunyiiga kya buntu omuntu atanyiiga abeera musiru buli muntu anyiiga but at least obusungu tokkiriza kukufuga okitegeera kyova olaba nze ngenda nenkola ebintu byange ne mundabanga abafala bwe ngamba ningenda kukola kino making asure nga maze kukiguza sifaayo kwani anjajinga it's me I'm not you yes me I'm me you are the one kati nze yenze ate I know what I want kati toyagala nze njagale kyenjagala oba kyempulira empulira yange si yempulirayo buli muntu alina nekyaye empulira yange si yeeyiyo naye gwe oyagala okunyigiriza ngene nempulirayo sooka weebuuze ku muntu ow'omunda kingattako bakintolako anyway nga tugendako olunaku lwaleero naye nga mbajuka tubadde ku Sura Motors batunda emmotoka empya n'enkadde tusanga Kibuye ku Sarama Road tuli opposite n'amafuta ge bayita African Oil osobola okuba ku 0701879187 director office Sura Motor genda ku mukutu gwa Sura Motors osachinge olabe ndeba abaana bangi nnyo nnyo abampeeza messages nga baagala emmotoka ne muŋŋamba ne ssente noonyo Sura Motors ku TikTok kwebali ku Facebook kwebali genda onoonye Sura Motors emmotoka buli mmotoka tugirina buli akika ate naawe alina emmotoka gy'otunda tobeereyo ng'onoonya ssente Sura Motors yokka yebeera ne cash money abantu bangi beera n'ebizibu beyire egenda kuggwako kooti ekutwala olunaku olwo emmotoka weeri tunda emmotoka ku Sura Motors ate okomewo ogigulewo gwe wojjira wonna ku Sura Motors tubeerawo Monday to Sunday osobola okusanga Chairman Nyanza abeerawo Sura Motors yennyini abeerawo Kayene Mumpi babeerawo Kamoga abeerawo Bukenya Media agenda ku mukutu gwa Bukenya Media gubeerawo baba babeerawo Dalmat waali okola nga naye akutusako emmotoka Asha Nabs naye abeerawo mubuuzeeko omugaye Asha Nabs oyagenda ku muntu tulinawo Zai genda ku muntu gwa Zai naye mubuuze omugaye Maria naye abeerawo okulaba nga kimu akikwasaganya Suma naye abeerawo okulaba nga bukimu kitambula madda sana nolwekyo Sura Motors ye bondi yokka gy'osobola otundamu emmotoka cash Sura Motors ate kyala gwe tobeereyo ng'oli eyo bakyaza ng'olina emmotoka tolina gwekakasa agenda tuusa ssente zo kuba essimu ya Sura Motors 0701 879187 direct tugenda kujja tugula emmotoka eyo tukuwe ssente awe waka nga tolina nagwe akutambuza ssente zo tuzikulekere mu nnyumba ffe tugende emmotoka oba olina emmotoka gy'osimye ku mukutu tujja givuga tugireete oba oli Malaba
oba oli Palisa oba oli Buddaka oba oli Yumbe oba oli Gulu oba Palisa Sula Motors esobola okujja woli ne mukola business ne gwera waawo ye bondi yoketunde mmotoka ngeri waawe kyova tutunda namu nga temupangisa wano tutundawo mmotoka nkanike tetupangisa because Sula Motors etudde waayo mu maka gaayo nokyogenda ku Sula Motors oba kuba ku simu saachingakawo sentamu naye abeerawo okulaba ng'akuwa emmotoka ojja kuba naye omulaba era ku mukutu gwe buli mmotoka zolaba ojja kwagala Sula Motors oyagala kola tulina emmotoka tulina bondi endala eyina emmotoka ennene mu abagala business abagala tractor abagala loole abagala bus abagala spaka storms abagala emmotoka eza tuwa ez'okulambula oyina kampani oyagala emmotoka za tuwa tulina bondi endala eya Sula Motors sawa na tugenda kubanga tujigula nga tujibabulira n'emmotoka gyeziri gwe kuba ku simu oba jangu wano wennyini jangu werabireko jangu tukulambuze emmotoka abamu mulina dream y'emmotoka n'otuuka wano ne tukutegeerera kubanga abamu tomanyi emmotoka bwenywa tomanyi wekanikibwa abamu oyagala kola mwagalawo surprise maybe mwana wo oyagala muwaka surprise abalamuli bwero oyagala kola airport pika maybe oyagala gulira mama wo kamotoka fe tujja kugamba nti amaama mukyuzingire kano kanywa bwe kati katambula bwe kati tefa ebeera bweti ne bweti ne woogikoowa ogitunda ogitundirawo wennyini oyimirirawo notukuya ne tukuweerawo ssente byonna bikola mu Sula Motors lwa nsonga nti eweetudde maka gaayo nkujukiza gwe muganda tebatugoba lenti tebavaawo nti ate n'abagagga tulinawo Sula Motors ffe n'abaliwo tuli bapekkerere ne chairman Nyanzi be bagagga aba wonte waliwo babulooka nti ate bajja kubulookinga bakuggyeko enjawulo mbu ate munnange tuguze emmotoka ate tuweeko ate gwe n'obeereyo ng'olina mukwano gwe atunda emmotoka mwete ku Sula Motors Sula Motors emanya nti ono yaleese bizinesi ayina abaana banywa amata tobeereyo nga mukwano gwe atunda emmotoka n'ogitwala walala tobeereyo nga mukwano gwe ayagala emmotoka n'ogitwala walala wontumanyi bizinesi timunanga alese emmotoka abagitunze nti yes ayina abaana ayina okuddayo n'omugaati nga gulimu amata si mawogo ekibata Sula Motors kyekitwawula ku bantu abaluwago abeera wano omukwasa amirira n'okutusumbuwa nyongera bagamba ekigambo kimu nti Bugwe eriyo estate bakafulu mu ttaka oyagala gula ttaka etaliiko nkayana oyagala gula ttaka erya kyapa oba lya ndagano genda mu Bugwe eriyo estate basangwa na jana nkumbi opposite ne club ya Nyondo genda ku office zabo yogereko nabo bakusololeza amayumba agakulema teweregera abapangisa bakuwa kashi omulundi ogwo bo ne batobana abapangisa genda mu Bugwe eriyo estate nga woliya nti Bugwe eriyo estate balina ttaka ku buli mayiro ku buli luguudo oyagala yiika oyagala apartments oyagala kuzimba somero bakulwa kulundira genda mu Bugwe eriyo estate obeere ng'ofuna ettaka nkujukiza gwe muganda wange Esther School of Beauty bebakafuna mukola make-up oli mugolo oyagala kusoma make-up oyagala kuyiga make-up oyagala kulabika bulungi genda mu Esther School of Beauty bali ku Mabirizi complex level ya 7 n'eyokusatu gendawo oyogereko nabo oyina embalabe sikini yefuukuuka wabaki gwe kusiiwa sikini tulina engoye ze twambala nazdala zino egy'emivumbe ez'abafu sikini nekufuukuka nekusiiwa kubanga zibaamu eddagala ez'abafu ze bajja ekiteezi genda mu Esther School of Beauty obeere ng'ate munnange sikini bagiddaabiriza bagitereeza engoye z'abafu ze twambala munnange zibaamu eddagala gana amasooka ge twebikka egy'emivumbe egyo abantu bannange buli muntu katonda yandiwadde kusengaagula engoye empya nkujukiza gwe muganda wange ayagala bags ennungi oba oyagala kukwata ku bagala mwebagenda Mwiza Stores eri ku kizimbe kukokitawa oyagala baga yamu oyagala kutambula oyina tuwa oyagala kutambulamu oyagala baga etya okwata lebo zizoka genda ku Mwiza Stores wali ku Coach level ya 7 ojja kubanga ofuna baga ez'omulembe nnyo ate gwe muganda wange nkugamba ekigambo kimu nti mbeera ku Salt Monday to Friday n'omukulu Charles James Senkubuge program agito omususuzi nga tuwadala kusubira yiri omusumaloza soge nga abeerako okuba nga akuwa enjiri ekigambo kya Katonda n'abeera nga naye akikubulira Sunday service tubeera ku Canal Land teweerabenga ennaku z'omwezi 4 tugenda kubeera Namboole omusumaloza soge nga House of the Prayer International yasooseeyo era Katonda gwe yalabikidde n'amugguleyo n'agamba ono yalina enjiri entuufu yalina okubeera e Namboole kati gwe muganda wange bateekateeka ennaku z'omwezi 4 October tugenda kubeera Namboole mu kuweereza Katonda mu kusaba Katonda mu kumwegayirira n'okumwebaza abantu bangi psychologically financially mentally physical abamu balwadde obufumbo bwafadde abasajja balobeera ku mukazi katusaana mukwatako abalamuta abakazi nga balinga bo mwewaka jangu mu Sunday service tugenda kubeera ennaku z'omwezi nga 4 tugenda kubeera wali
Enambole ne House of Prayer tulina abasumba ab'enjawulo bangi nnyo nga bakulembedde omusumba Alozias Bugingo omusumba Kayizi omusumba Katamu omusumba Nakimuli omusumba bonna bagenda kubeerayo nga batuwa ekigambo kya Katonda tulinayo churches ennyingi nnyo choirs bagenda kuba nga batendereza omutonzi sound ejja kuba ya mulembe nnyo ekyo mukimanyi omusumba Alozias Bugingo sitakikwatamu n'olwekyo jangu wali Enambole ennaku z'omwezi nga 4 Oktoba gwe muganda ndanga Sozo Properties bebokka bakuguza ettaka nga balina n'omupunta Sozo Properties basangwa Kamuli Road mukubire ku simu mugambe nti Sozo njagala 2 bujjamu nnyumba ki omupunta abeerawo bamuyita architecture bamuyita ani oyo architecture bamuyita ani architecture akole bamuyita batya omupunta w'ettaka nedda ssebo omukubi wa plan yes oya architecture kati lwaki obadde ansekerera ono ndowooza mulabye ono musinga oluzungu nkusinze architecture abeera okubanga Sozo Properties akukubira pulaani y'ennyumba wa pulaani kwali mugenda va ku ttaka ng'ennyumba architect yabeera architect siri architecture abeera architect olaba wancyankalanya obalabe bano oluzungu abalitafuete batalumanyi mwasoma silabasi si ezo zibasumbuwa eyo monokotoliro nigwe mwasomanga atabatasa monokotoliro muli mu folosisiensi mwasomanga folosisiensi tayambye sawa ya leero kati muli mu kunsumbuwa busomboye naye ngagamba ekigambo kimu nti Free Zone International basage wali na ezana ku roundabout kwata kida ku Nyana Road Free Zone International bakutwala ebweru w'eggwanga gwe muganda nga alina omwana baagala kati abaana bagenda okukola ku Dubai Airport nga balenzi interviews zitandise lwalero luno bw'oba olina passport oyinagala ki visa bagenda kugikwa genda ku Free Zone International ojja kukola muwala bamuyita Maria kutwale ku interview babaagalirawo abo abalenzi baagala banza 10 genda okole interview right kati wano wenjogerere nkyakera bukezi ku Free Zone International wali obere ng'ogenda weyongereko munange ku byenfunayo oyongere okulowooza ku ndowoozayo ate n'obwongo bwongere okukula bw'otambulako mu nsi ez'enjawulo obwongo bukula nkujjukiza gwe muganda wange nti Skype beboka bakafuula bakutwala ne ku bbanja ne ku kibanja mpola bali kwa Unamolo wali entinda genda mu Skype bote batwala bale Fiji basobola okutwala Canada Science Bangkok ne Dubai balinayo branch genda mu Skype babeere nga bakutwala ebweru w'eggwanga obeere nga bayongerako munange ku byenfuna oba otambuze ku bongo ate otegeere munnange nti kino kigenda kitya ensi etambula etya byonna wali ku Skype entinda kwa Unamolo kujjukira ndi papazi okawa osobola okula emmere ey'omulembe ne H&M mu restaurant wali ewa Haji Auna Mubiru munnange nogenda ofuna emmere ennungi ate Kibumba abeerawo Ajamu yennyini abeerawo ne Papa Misa abeerawo okulaba nga bitambula madadi sana genda ku papazi wali ewa Papa Misa Semakula wabeerawo live band Monday Friday wabeerawo live band genda munnange otambuze ku lowoozo wabeerawo music ow'omulembe oludde okulaba muyimbi ki ani yali akunyumiranga wayagalanga ni papazi wali wa Semakula babeerawo emakinde gendawo ate osobole okuba ng'onyumira ng'ozabulamu obwongo nkujjukiza gwe muganda wange Nalongo Bridals ali ku ku oyagala olina embaga oyagala kupangisa ngo egenda Nalongo Bridals abeere nga akwengo ate ne City Bridals bona basanga ku shopping mall Joyce Tana yabeera ku shopping mall ajja kuba nga akwengo ez'omulembe ate Kayongo Fashion and Medicine Fashions nabo bali ku shopping mall gendayo obeere ng'ogula engoye onyumeko obulango omususeeko nkomyawo bulango bu nkomyawo lwaki muyingira mu show yange lwaki oyingira mu show yange nga ndi mukola pulezidenti amazima gamutta nkomyawo wamma yogera n'obulango ne butabuka iyinza obulango bafulufugala kandi okakutte bulungi ako okay si bula mugagga go gunnemye mu bitiibwa ebingi gunnemye mu kitiibwa puulapu agukuwe tugutwala bagita puulapu omukazi muwe omutwalo gw'ennyama bagita puulapu nnyabo mpa omutwalo gwange jangu kajewo nagusale nagwa jangu kajewo ko kannemye mu kitiibwa Hello? Hello?